njule taata akirisi kyamanye olubuto lunatandika okuvaayo taata amanye mbunno omwana mbunno si mbunno tamanyi na taata w'omwana nengenda olwo maama wajjo yakulira mu pulaani eno yandiiramu konze kaale nga munnange neetegeka nga ngenda ne bateekera ddala omukolo gwennyini nga tukolera ddala ssebo okwanjula by then okusinziira ennyingiza eyaliwo. Ani yateekamu ssente? Nze nga we nkugambye ndi muntu afuna ekintu n'enkisirikira mala kisoluvinga nendyoka nkola ki nendyoka ate nkirevealing ewalala kuba ewaka nakula nga nze waka baali bamanyi at the age bino byaffectinga n'abaana mbuno ne ku myaka egyo gye nalina ng'ewaka nze sobola kunyuma n'abakulu bange mbuno nkola ebintu ebyo tegeera nakula ombuno ndowooza nja kugamba abaana be baakuza ekyejo nga ne wabeera akuze waka bakyamutwala buuke kale nga siina wenyiza binyumya mbuno nakoze eki nafunisiza omwana olubuto nembyandolinga nempita muto wange ne tugenda ne bakyali bange waka bakulu bange baani bakadde tewaliwo yakola ki nengenda n'enkyala nga pulaani eri nti nno kuba kyali asuubira okusinziira emyaka gye gikyali emito Joanna wana amala okuzaala either nyinza omuggyako omwana ne mugamba kaagende mu bakadde bange akule ne bajjajjaabe obangire wabula kiri nga bategedde ewaka mbunno yoona alina obuvunaanyizibwa aleme kuswazibwa kati commitment n'engikola munnange twamala omwana we yajja bulamu yali 2013 omwana we yazaalibwa obulamu ne bukyuka neva mu hostel nengera nentandika okurentinga entinda natandikira si muzigo natandikira mu nyumba nnungi emirimu sente ne zitandika okujja emirimu gyange gye nali nkola nga we nagambye eno emboozi nyumya story yange story entuufu gye baagala tujja kutuukayo naye mulimu n'ebyokuyiga bingi tandi nyumya ffe tubudde tulina 2 hours. Okay. Munnange obulamu ne bukyuka ne tuvaawo tugenze n'ewalala kaakati eri story eyali mbunno kyali kisuubirwa mbunno olufuna omwana tugenda gaffe lwa nsonga nali muvubuka muto jjukira nze naturally bankolanga ewaka omuntu obeera ne responsibility kyankuliramu ekyo mu mutima story yali nti Joanna wamala okuzaala we kyali kisuubirwa mbu Joanna wazaala agenda kukola ki kugenda gage nange ngende gange naye nga nze mu mutima nninamu mutadde mwene embeera kulwaki ate embeera mukola ki musuulira kiri kyenkugambye ebiseera ebisinga ogendawo omuntu nga si intention za kubeera naye ne weekanga mulimu ekiyingiddemu kati muzzeemu omwana ate n'okwagala ne kujja ne mutandika okubeera awamu wagwa mulaavu naye wagwa mulaavu okuba mulaavu neefuuka famire obufumbo ne butandikira ki ne butandikira ddala ate n'essanyu ly'omwana lye nafuna lyali ddingi nnyo kuba nze nali njagala abaana kaakati nnina wange ne maama w'omwana ne nnyongera omwagala nnyo ne blessings ne zeeyongera okukola ki okujja 2015 ne ŋŋamba njagala kola ki ne nkola initiation ey'okutambulako ne ŋŋamba njagala gendako mu America visa ne bagimpa ne ŋŋenda mu America kati Joanna nze kati mulamu nakolebwa wembeera n'omuntu ndeeta ekyo kye nsobola omwongerako wembeera katugambe singa nali nsuubula mmotoka nja muwa ekyo Joanna ne muinitiate nga passport n'ebirala kuba kati ntandika okubuildinga kyekiri kye nagambye mbu twebuildinga ne ntandika okubuildinga Joanna wange nange nga we nebuildinga okiwulira bulungi mpulira n'okusoma n'enkolaawo
ne mmaliriza ebyeyongerako paka okumaliriza okusoma. Saidi ye neyange. Emyaka ebiri gyasigalayo nga mbeera naye. Mwena mwagraduatinga. Twagraduatinga. Okay. Twagraduatinga. Ne graduatinga na eventually ndoza 2018 we yamaliriza kuba yafuna maodedia olw'okubeera mbuno okubeera nti n'oli maama ate n'okusoma bibeera bizibu okubalansinga. Kaakati awongize nziguddewo kampani yange eya tours and travel n'omulimu gwe nalina eri n'enguvaako n'entandika concentratinga ku gwange. Kaakati kyekiri eky'okutambula ensi we kyayingiriramu. Kaakati okurenewinga visa yange eya America ey'okubiri. Actually ey'okusatu ndowooza gwalinga mulundi sijjukira gwali mulundi gwakumeka gwe ngenda okujja mu America, jjukira bawa multiple entries myaka ebiri. Mu kugirenewinga nakwata tiimu gye nali ngenda okutambula nayo. Bantu 15 nenteekako ne famire yange. Kuba engendo zonna ze nakolanga nga buli byendaba mu nsi gye ntambula njagala Joanna ne muwala wange babi experiencing. Kubanga njagala buli ssanyu lyenfuna kabeere mukwano gwange wabeera mukwano gwange mba njagala ekyo kyendaba sijja okukayoka ku saidi y'abakyala. Ne wabeera mukwano gwange mba njagala nfuna satisfaction buli wembaako ettaffaali lyentadde ku muntu. Kati nze tugenda ku embase nensaba mu njagala kugenda ne famire yange kulambula mu America. Mpozi akalala kenjo okukona ku katono okubeera tewajja kuba omukisa gw'okwogerako. Emirundi gye najjanga mu America gyonna ng'abantu baŋŋamba ku lwaki totandika obulamu tosigala okole ki. Reason yeegyo ku lwaki sisigala simbu nno obulamu nali sibwegomba ng'obulamu bulungi mu America ne kampani wankubadde nali mu bulamu bulungi. Mu bulamu bulungi nga naye ngamba siyinza kuleka famire ekyali nto nti wendiba wakugenda wakumuvinga mu America ndi muvinga n'omwana wange n'omukyala. Mpozi n'ekira Katonda yampa gift of prophecy. N'abantu ekyo njagala bakiyige neerangirirako kintu kirungi. Nze kyova olaba oli nekyalaba ekizibu nze ngamba sikitunuulira. Era kyova olaba abantu balaba life yange ku Facebook oba ku Instagram bayinza okulowooza sirina bizibu. Naye obutawa sitaani ssanyu ebizibu sibyogerako bya ssanyu byokka byenkola ki? Byogerako. Otinga. Sigamba muno teyalina shortcomings ewaka. Nange ng'omuntu nina shortcomings zange. Naye wobeera ng'osazeewo okubeera n'omuntu omuwasizza omukyala. Shortcomings oba tokyazikola ki? Tozitunuulira. Ogamba ne committing ono mwami wange, ono mukyala wange. For example, nze nina emotions zange ziri waggulu nnyo. Wonkola ekintu ngira kinnuma nnyo. Kati yandibadde nga reaction. Kuba bulamu nze sikubanko muntu luli sikubanko muntu kikone. Yandibadde nga reaction. Sonyiwa bwesonyiyo banenvuga emmoloka nengenda nenfuna gyembeera we kuba kukaaba ne neesibira mu kaofiisi nenkaabiraawo nenkomawo nga nteredde. Kati eyo gundi gye nnina, weakness gye nnina. Emotions zange ziri waggulu ate we zijja nze yeetuusaako ate ayinza okwetuusaako obulabe. Kati eyo weakness gye nnina. Ne Joanna nga naye alina shortcomings ze. Ng'omuntu ze sitajja kwogera wano kuba n'emboozi njagala neeyogereko nga nze. Nemekutanisika linnya lya muntu ataliiwo. Naye njogera story yange then abantu bo bajja kukola ki? Jajinga. Okujja kuwaliwo ekitayinza kwebeereka ng'oba obulumi bwe natuukako nga yabucontributingako awo kiyinza okubaamu ekizibu okumu excludinga. Oba mufuna bulungi. Tukufuna bulungi. Olina tunyumiza story yo nayo na obulumi waba yabukutuusaako bwe twagala oyigiramu. Kujja. Kaakati nkola renewal nengenda kwembase nga njagala kuleeta famire kubalambuza. Sister wange muto wange anzirako. Last born waffe kaganda kange akalenzi. Joanna
ne Michelle ye baby waffe nja muyita Michelle siri erinnya lye ne nja muyita Michelle nengenda kwemba se family nenjiyimiriramu nti Bukenya njagala genda abantu kulambuza family yange tugenda New York tulambule New York tugende Atlanta kwe tunavaayo tukomewo visa ne bazimpa zonna bakuwa visa bampa visa ndika ekisa kya Mukama simanyi gange simagezi gange newankubadde nalina rich travel history naye kyali kisa kya Mukama wenkitwalako kuba ndowooza kati emyaka wogigattamu ndowooza nali ninga kati myaka 32 fumita emboozi ompulira bulungi yes kati visa ebazimpa nenkwata obufaananyi neŋŋamba naye mpulira ebya Rotary jjukira business yange ye nali nziguddewo nga ntambuza abantu mbakola consultancy bino ebya consultancy binnayogerako sibitandise butandisi ng'era nina company eri registered e Kampala bagiyita Earth Explorers Limited kaakati nenkwata neŋŋamba obufaananyi buno mpulira ebya Green Card Lottery kanteekeyo nenkwata nenteekayo ng'akola ki ng'asaaga n'ekyo abantu bakinootinge bakiyige Green Card Lottery eggulawo buli October so bajja kukola application abantu abagira nenkola eyange n'ey'omukyala ewange nenteekayo nze n'omwana nze omukyala n'omwana nga badependants bange n'ewuwe nenteekayo nze n'omwana nga badependant whereby application 2 yenna awangula ffenna tubeera tuyita mu kuba wowangula Green Card yo bagikuwanga ggwe muntu munnange bigenda okuddawo mu May nga that was a smart move wateekayo nga gwe n'omukyala n'omuteerayo nga ye nga ate buli omu dependent ku munne nanyumizanga ggwe kati munnange mu May nze ndi awo mu ddiiro naliko olwo nina n'ebyali binfrustrating ekiro nga jja Daddy Michelle va mu nnaku naawe konze kiki twawangudde konze twawangudde biki Green Card Lottery twagiwangudde kati kyajja nga yawangudde akantu ako njagala nkawulirize kuba mu maaso era tujja kuddamu tukakooneko mu story yaffe nateekayo najjuza nze nakola application ani yajjuzaamu application nze gwe wazijjuzaamu exactly nenzijuza 2 ezize neze nga tabimanyi nako nga tabimanyi nabimanya nga tabimanyi kale nga namugamba najjuza Green Card Lottery numbers zizino ojja keberako kalwe tujja nandaga twakoze eki twawangudde ye yawangula ye yawangula naye wowangula jjukira naffe abaliko famire yonna ebeekoze eki kati gwafuuka dependant we oli awangudde at that moment tobeera dependent as such kuba mubeera basatu kati ye abeera D1 main applicant nze nemba D2 then omwana n'abeera D3 bwekyo order weebeera so yasooka nenzirako kale notandika process sijja biyitamu mu details ebye Nairobi kakati mu kutambula kwange ne Mukama yampa favor y'okufuna emikwano yenze muntu abeera naawe nembeera naye akabanga katono nnyo n'ofoling nonjagala nnyo kale emikwano gye nakola nenkubira mukwano gwange Siyaro ne mugamba waaye twawangudde Green Card Lottery nambuuza mwetaaza ki ne mugamba mama Michelle nja mukuwa kubuli ebyo twekola ki bye twetaagisa engeri nze nabeeranga busy in traveling nyizo okubeera leero mu wiiki eno South Korea mbandi awo biki nembikwasa omukyala ne mukubira nanga yenze ngenda bus sponsoring mukwano gwange ali Seattle Washington naweereza document ze twali twagala ne tugenda e Nairobi tebaatubuuza na bingi
kuba baali balaba nga bulijjo tutambula ffenna ku bengende ez'okumpi mu America twali tetujjangayo kuba kati bwe tumala okuwangula kuba nayogedde tugenda okuwangula twali twafuna visa ez'okukyala bino byonna private lenja bikulaga visa ez'okukyala B1 B2 etuwangula otale neŋŋamba kati tetukyagenze tuconcentratinge kuki n'ekyokuvinga tuleme kwonona ssente naye nze nenzija ne ttiimu be najja nabo be naleeta okulambuza ne mbalambuza nenzirayo kati bwe twagenda e Nairobi nga balaba embu nno twatambulako nga family kuba ku graduation ye gift eyandibadde ey'okumwebaza okusoma namuteekamu trip ne tugenda e Dubai. That's 2018 ku East eyo ne tugenda e Dubai. Ne Kampala obulamu obulala twali tubeeramu nga tugenda mu game park for picnics ne tugenda different okwegamba nga Mukama yagira nga yanteekako favor obulamu nga bulungi nnyo kye nagambye Mukama teyambisa mu typical bulamu omuvubuka gy'akola ki gy'ayitamu kyova olaba wenfuna ekizibu ne wekyandibadde ng'ekitono kinkosa nnyo oba ekintu ekyo kitegeera fumita emboozi genda mu maaso kati visa bazituwa 10 nga mu March 2019 kuba Nairobi twagendayo nga 2019 etandika March batuwadde visa nga naye nga mwana muwala Joanna yengeri gy'alina obudde obungi bakuliyetinga zi gurupu ez'abawangudde Rotary oba oliawo nga bakuadinga oli waawulira everyone reaches one waawulira wali eyawangudde ne babeera ne WhatsApp group kati omu WhatsApp group ng'alimu omwana gwagamba waliwo omuvubuka abeera kata yawangudde Rotary naye talina birth certificate naye ayagala kufoojinga naye yaŋŋambye muyambeko ne mugamba osobola omuyambako nze nga sibiriiko ndi bize nga tewaliwo kyamaanyi kyendaba kigenda mu maaso muyambeko konze yekkaalo osobola omuyambako genda ndowooza ngaawo mu zigurupu ezo ngaawo omanyi zigurupu chat wezibeera I don't pay any attention to what is going on in the group chats nange ndi ku byange visa zaffe ne tuziwangula kati mu September ne tujja 2019 kati nekira green card wogiwangula olina okutambula myezi 6 nga bamaze okuwa naye abantu bakola batya ndaba ndi ku live akuba screenshot ampeereza kakati bakuwa emyezi 6 gy'olina okutambuliramu oluusi w'obeera ng'obadde olina bizinesi e Kampala gy'otambuza ng'obadde n'amaka e Kampala obadde n'emikwano gy'olabirira kibeera kizibu okumuvinga overnight ogende mu environment ki empya saba green card bakuwa ne bagamba osobola okujja n'oactivatinga gundiyo ng'otuuse n'oddayo n'omaliriza then ne weetegeka lumu n'okola ki n'okomawo kati naffe pulaani bwetu we yali nga tuteesa bulungi n'omukyala nga tugamba nno tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti kati ewaka tulina abaana be tulabirira be tubeera nabo kuliko bakazini be n'abalala abaana babeera ewaka waliwo omukozi alabirira omwana wa sisita wange bonna nga nabasembeza ewaka nanti bulamu Mukama waba alinako wakutadde kiba kirungi oteeka ettofaali kuki ku mulala kati ewaka nga tuwangudde nga yagamba funzamuko katono nanti nzija byonna birina okulireetingibwa mu maaso bano balina okuvaawo ewaka tuveewo nga tukoze eki nga tugaddewo konze ne mugamba tetuyinza kuva waka bano be tubadde tubeera nabo abaana abatudipendingako ne tubagoba basigalewo ne fellowship kuba twalina fellowship bagiyita seela abawatoto basaba buli Wednesday waka balina okusigala ng'obulamu bugenda mu maaso ffe tumuvinge ekyo ne kimuyisa bubi n'agamba balina okuvaawo ne mugamba tulina okugenda mu maaso nga tubalabirira ne tunaabeera mu America tujja kuba tubalabirira
ne tujjanga naye aliko obusungu obwo ku lwaki nsigala ndabirira abaki bali ewaka. Kati we twatuuka maze okuactivatinga nenzirayo e Kampala ne mmala okwesetinga bulungi ndese omuntu mu office mu trainings n'abasigadde ewaka ndese buli kimu kiri streamlined ne tumuvinga wano. Kati we tumuvinga wano ne tuva eri ewa host waffe tumuvinze Massachusetts, kitundu bakiyita Burlington. Mwasokera wa host ewa host gye twasookera. Kati twakajja tetunnafuna mulimu. Kitegeeza business yange eri e Kampala yegenda okuba nga etukolaki etusupportinga. Kati nenzirayo for 2 months e Kampala in training omuntu nga ne business eno weereeta sente okumpeereza mu America. Okiwulira? Kati olwamala ne movinga lumu nenzija nenkomawo mu America ali November. Ne mbayita okuva e Seattle gye bali, waliwo ewa mami gye twatuukira. Mami Mukama amuwa omukisa abeera Watertown. Ne tubaawo ne lutandikirawo naye olunaku lwe mujja ku airport Joanna kyasooka okugamba nga wakogga nnyo olabika bubi. Olunga wakava Uganda wakajja bwoti. N'akajja. Joanna mukazi w'obwate bwe yagamba. Waliwo n'ebye Canada byali mu period eyo twabinyumyako sigenda bintegratingamu ye kuba nava Canada lumu ne nnyingira wano. Kati story evudde kwanjula etandise. Kati etandise obudde emukola ki? Bwe twagala. Naye story n'abantu baweereze ku sita bambi. Balage appreciation bulamu ebeera very important. Stars bajja kuweereza. Kati kwanjula kati story etandise. Waliwo akava Uganda n'ogenda kweya. Challenge gye nasooka okufuna nze mu bulamu nali sibeerangako waka nga sirina famire yange. Nagende nadde e Kampala obulamu bwankalubira emyezi egyo ebiri egy'okutereeza kuba nalaba ennyumba mbeerayo waka nzekka nga buli ssaawa mbeera ku ssimu naye nga toogera omwana wange siri naye mukyala wange siri naye kati okwo konna bikontributinga ku kukogga kw'omuntu. Ekituufu wali okozze? Nakogga. Nga siri na famire yange, mukyala wange siri naye, n'omwana siri naye. Nga naye simu akube n'abakulu bange ng'agamba Daddy Michelle ajje twamanyira okubeera wamu tumumiisinga ekibi kyakomewo abireke bati bannaba kuggwa eby'e Kampala abireke akomewo. Kati nzija ne muyita gye yali ajje ne twesinkana e Watertown ewa mami. Naye olunaku olw'emunona yali nga twaapproachinga Christmas ya 2019. Ku airport nga wona asanyuka nze nsanyuse musajja w'abandi ngenda ku reunite with my family. Ye kiyanyaniriza nakyo nga wakogga nnyo. Wali wenkananga nze? Saatuukanga ggwe. Nga wakogga nnyo. Kirabika olina gundi. Olina mulwadde. Bambi bansonyiwa wabaawo abalina egundi sigeza saagala nnyo stigma. Olabika olina mulwadde. Era sigenda kuddamu kubeera naawe nga tetumaze genda kukebera. Tonze kaali. N'abeera ekiro nga nkyomera e Kampala wali ogenze kukola ki? Baŋŋamba wali ogenze kuwasa. Wayanjula omukazi omulala ekiro ekyo n'amaziga ne gampitamu. Bambi. Lwennyini nnyo lwemusinkanye nga we nkugambye ndi emotionally weak. Oli wangira ekintu osobola okunvuma ebigambo kuba nze nakula va kuno okujerega okw'olwali ne ŋŋamba nenjerega oba gundi oba kalosiru biki ffe twakula nga simanyi kuvuma. Kali nze wonvuma. Okujerega oba okujerega kunnyumira. Va ku byolwali naye wonvuma kinnuma kali naŋŋamba ekintu ekyo kyannuma ne ŋŋamba ddala struggling nfuba okulaba nga famire yange ebeera mu bulamu obulungi. Naye omukyala kino kyaŋŋambye. Amaziga ne gampitamu ekyo kati okuva ku ero night ne ntandika okufuna tough love.
okuva ko kati yali akamala emyezi emeka ng'esatu. Myezi ng'esatu okyogedde bulungi naye gye emyezi esatu nga takola bizinesi yange Kampala ebadde ekola ki? Sponsoring wano obulamu. The first day okuwelukami we muno ne Logan Edward Logan International Airport wano e Boston ya International Airport ya ekyo kiyangamba ne yali atututte ku airport yagamba yakulabisa mukazi nga mukambwe ebyokundabiza sibigira kuba no nsinga yagamba dalono mukazi wo basi mukazi wo ngaye bakimanyi mukazi wange kuba tubaddemu since 2012 tubeera wamu ne mukyala wange obufumbo by then nga twakabumalamu ndowooza 2012-2019 egyo si gye emyaka 7 mpulira sebugenda maaso n'akuvuma ekiro kyonna kyonna yasula akuvuma teyakuwanako ndowooza sikunvuma research nga naye agira agamba mbu nno wali ogenze kukola ki e Kampala kyokka nga nabeeranga naye buli kanaku ku ssimu toogera mulaga what is going on kati eventually nenkuba e Kampala essimu nenfuna ennyumba ewa mami ndowooza twamalawo ndowooza zaalinga nnaku twamalawo Christmas period ndowooza yalinga wiiki emu nga we nnoonya ennyumba ey'okugendamu ne tufuna studio apartment nakuba na Kampala ssimu emmotoka yange gye nali ndeseyo ne ŋŋamba bakole ki ne bagitunda ne bampeereza ssente ezaava mu mmotoka zasasula rent kati wagenda newe omusaayi n'omuleetera results kati oba oprovinga ki ku mukyala gwe ekituufu okimanyi tolina kiwakola oba oyagala kuprovinga ki kuba yali agambye tajja kuddamu kuwaako nga teweekereza nembeerawo yamala n'akivaawo kati ndi muntu abeera submissive eri omuntu w'oŋŋamba ekintu emusiriki siri muntu ayagala ennyo ebintu by'okugombana okusika nga n'omuguwa nga naye ŋŋamba enewe ayinza okuba akyalina excitement yaki ajja kutereera nembeera mu kusaba nga nkubira mami essimu e Kampala ne nnyazaala wange maama we nga ŋŋamba mutusabire kubeerabika karakita yaani ya Joana yakola ki yakyuka wakubira nnyazaala n'omugamba mutusabire ne mubuulirira nga mubuulirira mugamba mu bulamu ekisinga okuluma ne mugamba ekyamazima ndi muntu wa mukisa ndika ekisa kya Mukama ngenda kubeera bulungi naye ekijja okunnuma we naabeera obulungi nga twayawukana obulamu bwange we twatandikiramu nga tukyali nkuze ondaba okubeera nga tokukyakola ki ate nga tobuliimu muntu mulala obanga ya bulimu kijja kunnuma nnyo okulaba ng'ensi ekubonyaabonya Amerika ekubonyaabonya kijja kuba kinnuma ku mutima nga mubuulirira wagambye oliko omukisa gwa prophecy nga mubuulira obulamu si bwangu oyinza okulaba twakajja nti nno wamanyire e Kampala nali CEO tutambulira ku gundi mbuno ATM yange kuba ATM yange twaba e Kampala nga ngimukwasa yabeera nayo kati mutuuse mu Amerika oli okunoonya mulimu katandika buta ate neera ne mu Amerika saatandika bubi kuba olwatuuka December olwagga n'ensaba omulimu
nengenda ku computer indeed nensaba omulimu mu ddwaliro ng'ogenda kulongoosa ddwaliro okusiimuula kolasi nasaba n'omulimu nga sigumanyi na linnya kaakati ne process eyo oba oyagala tuginyumyeko ey'okufuna omulimu nasooka nenzija kauke kale bayinza obutabeera interested nnyo mu ebyo tetujja kubeera tuwulire olulala nga tulimu eyo area ey'okutandika obulamu mu America omulimu nengufunirawo nagufunirawo nga ngenda kutandika mu February. Mulimu ki? Nali custodian abeera n'erinnya nali baali baguyita custodian balina engeri gye bakitaamingamu bakola batya associate gwa wano ne wali twagala kitanda leeta ekitanda twagala kino leeta kino mu ddwaliro okitegedde sokotereze wali ekitanda wali wafudde mu mujjeewo mutwale mochale nedda si kyekyo ate kibeera kirala abakola ku bafu kibeera kirala kuba siri medical staff kati gwe mulimu gwali gwaki bagala kitanda ojotegeka ekitanda bagala kitanda sindika ekitanda okireete wano n'okireeta genda okyuse sharps container n'ogikyusa okitegedde si kulireetinga ku balwadde kuba babeera ba nursing assistants naye era njagala story eno tuwulize bulungi kuba leero eno program yiyo njagala mbitegeere kati najja ne mentality yiino yenasooka acceptinga nti nno woogenda ewantu obaako ne wootandikira ne ŋŋamba nga mpulira emirimu egikolebwa ne ŋŋamba we naaba ntandika obulamu neegunaabeera gwagenda kulabirira bantu nja gukola neegubeera gwaki nja gukola banansonyiwa mu abagamba lweki lwakiise kanze njagala nnyo okuseka ekintu okipulira kale nze nina mentality eyo nga naye ogw'okubeera n'abantu bo ntya okubeera n'omuntu okwata ku muntu ntya omulwadde oba mukadde oba muki ntya naye nga bwe kibeera kyekiriwo nsobola okusiba omutima nenkola ki nenkikola kati nensaba gwa custodian n'ogufuna nengufuna nagenda nno nga ngasegaseemu omwezi ndowooza nga gugaba $, ogattagattamu wali kubaana emirimu gye bagira tebaspecify tebateekako muno wali overtime waliwo ki bateekako bu benefits obutono medical biki nga gugwera mu 2,000 omwezi n'okomawo n'onyumiza mukazi wo nti omulimu nakufunye nakola interviews ez'enjawulo nasabako ku airport abamu ne bamponinga ne bagamba togenda mu parking empewo ejja kufuuwa engalo zino zonooneke olwale ne bagamba oba osaba omulimu saba mulimu oguli abantu bakuguiding of course Alan Cruz tukutumiddeko ogamba otya Alan Cruz omulimu nengufuna ogwa custodian oba service associate boy bakiyita twagala kitanda sharps container genda okyuse nurse ku floor gundi bagala scrubs genda ozijje mu gundi gye ziri linen areas zitwaleyo nga ze nogola byonna bijja nga sikolangako Kampala nga siwandikako application esaba mulimu ng'ekampala nabawo connection mukulu wange gyakola munene nanteeka nentandika okukola olwamala nenzigulawo kampani kati ndi wano am building from scratch naye ng'alina gyakola sijja kuteekayo nga naye ate nga ye ate wansi kuko kuba yali mu fast foods nga naye byonna ŋŋamba tukola ki mwebirudinga pricing we nagenda gye nagenda sente ze nali nsuubya naye zidabolinga ku mulimu eyagenda nga asuubira 2,000 omwezi 2,000 ne zikyuka nga zine zivuuka za weeks 2 nga wenzifuna net pay mpulira ssebo naye ebyegundi tubisooke tuconcentratinge ku gundi kokka
Kati obadde wali eringo omubuulirira wamubuulirira ne mugambe nga nze ekinnuma ŋŋamba we tukuva wano ensi ejajinga musajja abantu bajja kugamba batya nti laba abasajja bazibu Bukenya we yatuuka mu America n'alaba nga Joanna takyakola ki takyamusaana n'amulekawo n'agira n'amulekawo ne mugamba ekyo essaawa zino nfa nnyo ku public opinion naye ogenda kunyigiriza ojja kunyigiriza omutima gutuuka ekiseera nga I don't care no more biki abantu bye bakola ki bebogera kati nembeera mu kunyigirizibwa ewaka envumibwa olina agamu aganene zasimanyi oli mubi nti abasajja ndiboota nga nvumibwa buli kivumo ky'omanyi kati omukazi ono tandika okuvuma lyali bbanga kimwali mwakamalayo mu America bbanga ki nkugambye nga nakamujja ku airport tumuvinze tuvudde eri ewa mami e Watertown tuli kati waffe just imagine tetunaweza mwezi gumu nayo already tuli ki tuli waffe what a blessing eyo wali ogisanzeewa tugende mpola kati omukyalo ono yali akuvumyeko nga mukyali Kampala Kampala yali tavumanga naye abeera muti kubanze mugambye ndi muntu ali soflex nzije waka wogana wenzije emmere teri nga negenda nefumbira that's how I am omukazi yatandika okuvuma envaawo obuvyo banengera nentula mu mmotoka nenkabira eyo oba nembeera eyo nenkomayo waka nenebaka bwentyo wennakula mwali mutudde mu ntebe n'akuvuma ogiragamu of course waliwo ekitandikira kati oluvannyuma yonnyo nga ndaba embeera zikyuse kali waka nga waliwo etteeka eryateekebwawo nti essimu yange agirinako access social media zange azirinako access benjogera nabo abalinako access nga n'abamu abavuma agenda n'alaba ono oba alayikinga nnyo ebifaananyi byakomentinga nnyo ng'agenda mu inbox n'amuvuma ate nga ye sirina gikwatako ono yenna kiganda omutuufu kati ngazo nakugambye nakula ngumiikiriza nnyo ngenda okukola decision nga kizibu nnyo nga decision tesobola gireversinga essimu ye yiye eyange agitununamu nga wakola ki wayagala kati olumutandika okusensinga mu mutwe nga nze sirowoozangako kuba nze obutwe bwange wenna my mind sigifeeding amu ne negativity yonna naye nga ye muntu abeera nga muli ewaka n'akuba olwali n'okuba ne banna olwali nga muli awo kati olumu tuli awo ewaka omuntu mukwano gwe n'amukubira essimu muwala munne ogamba otya Joanna okimanya no gaya akwegomba mugambe naawe aneegombako okyandeka esha oyagala Bukenya nkube wazite mulwali awo kali omutima neŋŋana naye omuntu wakubira olwali luno kitegeeza mu bufunze omukazi yali atandise okujooga okyogedde bulungi naye lwakubanga ogamba nga nsaba Mukama nti time ejja kutuuka akole ki akyuke webeera excitement ya America ajja kumanya reality y'obulamu akyuke atereere watandika okujoogebwa kati ng'ate we ŋŋamba maama ne mugamba nyigirizibwa ewaka ng'abagamba oyo alimba samukubira lwaba kali abantu bagenda kipicking out of context okiwulira akubanze nakula bulala emusirich wembeera nga ndi mu relationship nga ndi naye mu kifo ky'okwebuuza ku bavubuka bannange kuba omuvubuka ajja kuwaga buwazi omanyi omuvubuka kyanagamba wakola bulungi tujja kuwaga oli musajja mugezi
omanyi kulaki seebuuza ku bavubuka we naakubira my peers ajja kugamba ng'omukisa gw'olina sigulabanga kuba nakubirako omu naŋŋamba ng'omukisa gw'olina sigulabanga ffe tuli wano abakazi twabakoowakowa dda tunoonya engeri gye batugobamu tetulina gw'ofunye akugoba ate gwagira kati ne mmanya ate abavubukawo kati bo bajja kumpa amagezi malala kati nga ndiiringa n'abantu bakulu maama wange atusabire amubuulirire n'egundi amubuulirire n'abakyala ababeera kuno abaludde kuno bammami gye batuukira nga bamubuulira nga bamugamba munnange obulamu si bwangu kuno mukama ababuleesinze muzze kapa ekyali nto muzze mulina empapula temuyise mu process ey'okubonaabona eyo ng'omuntu otandika tolina mpapula tolina ki mulina wammwe kanimagini mwezi gumu muli wammwe ng'ebyo byonna byonna abantu babitugamba. Omuvubuka gwe wakukubira yagamba atya? Yaŋŋamba ffe omukisa ogwo tetugufunanga tugunoonya. Ffe tunoonya waffe twabakoowakowa dda twagala batugobe naye tetulina. Mpulira. Naŋŋamba gw'oli awo okiraba wooli. Kuba ensi ebeera ekulaba bakulaba oli responsible. Nti watandika famire ku myaka emito ogimaintaininze ebbanga eryo lyonna. Mpulira Mr. Joseph. Ebizibu byonna ebibeera ewaka byampisaamu nga nfa silently. Okitegedde? Ekitegeeza Joseph, you didn't have a good start in America. Nalina pulesi mpulira MC njagala onfune bulungi. Tutandikidde wange. Lize eri manya ga mukyala mulala yali akola private wano kye tuyita private ye ng'alina obe ew'omuntu senior gy'abeera gw'alabirira ng'ewaka we tabeerawo. Kati n'agamba Lize eri manya gange mubeere nga musulamu musasule ssente Lize weenaggwako ebulako emyezi 6 oba gyali ndowooza I think gyalinga myezi 5 then mujja gikyusa mugizze manya gammwe nga twakajja nga naye tusula waffe nfuniddewo omulimu immediately naye mufunidde omulimu omukyala nemulaga n'abantu nemulaga bakazini bange kubanga tulina extended family nene gye nina mu area eno. Bakazini bange ne bagetinga close abana abawala nga boogera naye ate ne boogera naye ng'ajja n'akola ki n'abimbuulira. Alimu n'embeera eri egira ng'alimu embeera ey'olugambo ng'abeera nga ŋŋamba byagamba banaŋŋamba nze abo bamanyira abo abantu balowooza bagamba nze nno ffe Kampala twali tubeera mu gundi nalina nga mbeera mu bulamu bulungi bintu sibirabidde ku America nga ze mugamba naye tebawayisa bwe batyo bantu kitwala embunno gwali mukisa mbunno ffe twali mu bulamu bulungi naye abantu tekuba ki kwagala kwabwe okubeera nga bo bayita mu bulamu obwo tibagamba gwe weesiimye walina omusajja n'abeera naawe n'amuvinga naye wano buli kimu n'akugera kubanga oluusi abanyumiza ku jjani nga naye aŋŋamba ebyo ate yamala n'aŋŋamba mundiboota munda yakola luusi mulimu mivumba gyayulika. Olumu waliwo ekivume ekinene ekyasinga okumpitako kati olumu oluvannyuma nga ndaba ntandise okusensinga ne ŋŋamba naye wandibaawo ekigenda mu maaso jjukira nkola kiro ne ŋŋamba Michelle mpeereza ku ssimu ya mami ndabeko yabuuka n'agulabinga essimu n'aŋŋamba tojja gitunulamu eno essimu yange mugamba wange essimu yange n'aŋŋamba mbwa ggwe kati waliwo sikafu mu kugiraawo essimu ye njagala naye tajagala then nansiza mayi nayiwa n'aŋŋamba mbwa ggwe ndowooza mmale kuyitira poliisi ontegeere. Nagamba naye Joanna ompisa embwa kyampitirirako
kubanze simanyi ngeri gy'otandika kuyita muntu kisolo. Magujja. Nenzikakkana. Abantu era still ne batubuulira briefing ne bagamba to involvinga police mu bintu byammwe mubeera nga mugidde mutambulire wamu. Ngera nga yakoze threat esooka eya police. Kiganda wayogera ku police manya giwunye. Nga sisuubira muno kisobola okubeera possible omuntu oyitira otya police kuba okuyitira omuntu police kitegeeza oli threat gyali ogenda mutuusaako obulamu. Kali ne ntuuka ku point ewakanga ntya n'okulyawo emmere. Owulira ssebo? Nga ntya n'okulyawo emmere nga nzijja ne nfusiika amagi ne nywa caayi neebaka naŋŋamba naye Daddy Michelle kyogamba osuubira nnyinza okukola ekikyamu. Ne mugamba nedda nze omutima engeri gye weeyisaamu nina okukola ki mba neeraliikira tomanya anything can happen. Bino byonyumya bya ddala. Eno si firimu. Ekyewuunyisa omuze gwa profesi nno nga tusimbula ne Kampala namugamba okimanyi tusinza okutuuka mu America Joanna n'okyuka. Sista wange no yakinzijukiza olwo namugamba out of the blue ne mugamba tuyinza otuuka mu America n'okyuka. Bwentyo namugamba nga tuve Kampala. Nga kizebuzi nange simanyi statement gye yava. Naye kamala okugenda mu bathroom otherwise amazzi ganzita. Genda ko mu bathroom tukyalina 1 hour and a half. Abantu nabo bali feeling. Ivu Mukoya ogambye n'omukyala tujja kumuno